abatuuze mbadde abakazi n'abavubuka batuse wa Sejusa ku kyalo Nkoma e Sembabule ku ssaawa 12:30 ez'okumakya. Bano batandikidde okukakalabya nga bagamba nti maka g'omuntu waabwe ono gabadde gazise ate ng'ali mu kkomera. Bagamba nti abamu ku bakozi ba Sejusa abali wano bwe yakwatibwa ne badduka nga kiviiriddeko awaka okuzika. Katukole bulungi bwansi nga tuyonja amaka g'abantu baffe abalwanirira embeera zaffe ez'abantu ba bulijjo. Kati tusazeewo n'okuyonja kulima oluguudo luno lwa kilomita 3 mpaka ku geeti we tulumalira we tuviirawo. Omu ku bakozi ba Sejusa yasigalawo ategeeza nti kino abatuuze kye bakoze kibadde ekirabo kya Easter Monday eri Sejusa nga bamusiima olw'ebirungi bye bakolera abantu bano ng'akyali mu gavumenti. Naye bagambye okumuwa ekirabo kya Easter katujje tulime oluguudo lwe ensi etulabye kyova olaba nti tubayise mubeerewo ng'abajulizi. Abalala bagamba nti Sejusa yabakkirizanga okufuna amazzi okuva ku faamu ye awatali kusasula. Amazzi kye kimu ku bizibu ebiri e Sembabule. Babakazi bategeeza nti Sejusa yabakkirizanga okutyaba enku nga kwotadde okuyamba abatalina mirimu. Bamu ku baganda ba Sejusa bagamba nti ekyokubeera mu kkomera kibakalubiriza obulamu kubanga yali omuyambi waabwe. Kubasibire mukama witu twagira okushasha munonga twakitunga sente amaka gitu garukubi. Waba abagizi ba FDC mu kitundu kino abagambye nti nabo bakubisaamu engatto bagenda ekasanga nti bayambeko mu kuyonja amaka ga Dr. Besigye.